No, leave alone that. Kati gwe side hen bakukwanya. Mu bwongo obwo okitaddemu nti ogenda kutwala amaka ga main what? Main woman. Yeah. Okitegeera? Okkiriza omusajja ono asitule obwereere bwo abutwale mu nnyumba ya mukazi munno. Ogende ku kitanda kyasulako ne mukazi munno. Weebake. Where have the brains gone? Where has the dignity gone? It is they give us this thing of they give us wings. Doreen. No, you're the one. Doreen. Omukazi yewa ekitiibwa. A woman who values herself will not accept such a thing. Nti omukutu omutute mu nyumba ya munne mu kitanda kye. She will not accept. Akitegeera? Bwe buno obukazi obwakula muwawa obulinga zimaaya obubuukira buli omu. Okitegeera? Ate ky'ova olaba nti babukozesa. Buli musajja akakwatako akakozesa. She's jumping from one woman's bed to another. Because at the end of the day, ekikulaga nti you have no value. Omusajja ya immediately we yaraba mukazi we bye baali bakola byakomaawo n'amugamba fuluma. Yayambalira bweru. Okitegeera? Fuluma. Naye yakuleese mu ebebisha. Baby. I have you. Okitegeera? Naye ekikulaga nti tolina kyoli mu bulamu bw'omusajja oyo. Bamufulumya, yayambalira bweru. Kati neno story baana ba mukyala be bagituwa. Okitegeera? N'okumuzaayo tebamuzaayo. They didn't even give her transport. She had to use her own. Bw'abanga yaziina, bw'aba teyaziina yatambula. Naye nga lwaki weeweebuula paka ekyo. Okitegeera? Omuwala kye yakola. That night, yes. Okay. Hi, lovelies. Welcome to my YouTube channel, Doreen Sasira. Thank you for liking, subscribing, commenting. Hi, baby. Doreen, shut up. No, there's a cute baby there. Right? Anyways, guys, happy to be here again with you. And happy. No. So guys, kasubira makago bagendedde bulungi tulukumpi gumalako. Almost getting into the new year. And I am with Chala Mwesigwa. Sabamu Mumani, others follow her, yes. You love her content. She's not loud on social media though, so social media handles to just zira yeah, there's one time one day I'm like social media handles next year. I know. So katugenda kweyanjulira abatulaba abalaba Doreen Nasasira show. Yeah, Love Live. Nice to meet you again. Chala Mwesigwa as usual. Yeah. Kansubire mukama bakumye bulungi. Ankumye bulungi. Omwaka gutambudde Doreen. And you know, omwaka bwe tutuuka kati wano bwe tutuuse. We just say thank you God for life. God. Thank you. True. Banji abafudde. Yes. Welo yinza okubanga ku gundi ku work plan yo wayina ebintu bingi bye wali oyagala okutuukako by this time of the year. Naye eriya babadde batuuse ku byabwe. But right now tebaliiwo. So right now I think abasinga kye tulina okukola kwebaza Katonda olw'obulamu. Yes. Na kumusaba atwongere obulamu tusobole okutuukiriza ekyo
kye twagala okutuukiriza mu bulamu. One of our family eyagize Nagirabye mukwano gwange. But then I don't know what most people are saying. But now you people who always travel to villages or festive seasons, special days, big days, whatever, make sure. But I don't know why you always go together as a family. You should get different cars. And I'm like, entegeka za Katonda sigwas, as I mean. Well, entegeka za Katonda tetuyinza kuzisazaamu ng'abantu naye ate Bible etugamba Doreen mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. There is a thing my father used to do. Nga bwe tuba tugenda mu kyalo for anything, oba mugenda kuziika oba mugenda kukola ki, we never used to move in one vehicle. Kubanga tukyali baana bato. Era ayinza okugamba gwe tambula ne uncle gundi, gwe genda ne gundi, gwe genda ne gundi, gwe genda ne gundi, mwe ababiri mujje mu mmotoka yange. I didn't know, but right now nga nkuze ngenda mbitegeera nti just in case wabeerawo obuzibu obuzze fena tetuperishing omulundi gumu. Okitegeera cause ebintu ebimu tosobola kubyewala. Okitegeera, yes, entegeka za Mukama tetusobola kuzeewala naye ate tulina okubeera cautious, tulina okubeera bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Anyway, Kale, what stood out for you this year in stories that have been trending? I mean, like that recently, as usual. What else? I don't want to judge though. Talking about, of course, in our social media, bagamba. No, it's all about so you really show that you want money. You're chasing that bag. Because I was going through comments. Katulinga gamba, tap guys, you should tap the blessing. Finally, she's then ngamba social media. Just because the guy is too old. Of course, he is a little old. And the lady looks to be in her 30s though. You know, Chenga November dendinga bankolako like my makeup artist one. There's a couple that came. The guy girl is tiny and tall and young. The man is old. So then she really sing anyone I don't think this will ever end. This trend will never end. That's number one. Whatever trend, why it's not, why it's a trend, why it's what, it will never end. Number two, we are chasing the bag more, right? Yeah. Just like they're saying, bag I'm not to love, but I love. But these days, love yena kuduka budus. We are rushing. It's like we are rushing. We don't know where, but to duka. So I don't know if there's anything we can do to change. Anyway, simani. I'm even scared of love these days. I think it all goes back to parenting. It all goes back to parenting. Kakati gwe ng'omukazi oba ng'omusajja kiki ky'okuzooyigiriza abaana bo? Kubanga nze nnyinza okuza abaana bange nga mbalaga nti ssente zisinga buli kimu. Okitegeera? Nga even talk about it. Yes. Yes. Kakati ng'eri omulala ng'akuzooza omwana we ye ng'amugamba nti social capital esinga buli kimu. True. As long as oyina abantu around you, people who believe in you, people who like you, people who love you genuinely. Yes. Kisinga ekintu kyonna kyonna. Okitegeera? Naye ate abantu bajja kunsonyiwa okwogera kino. Naye nga it is my take. Her opinion. This is my opinion. Yeah, this is my opinion. Most of the kids are raised by single parents. Most especially us women. Mukwano nze newe banjuza. Tebalina we bagenda kunsanga kwongera kunzija mu musaayi. Okitegeera? Naye nga the reality is they are bitter. Yes, they are. It's the truth. It is the truth. Kati kankubuulire abakyala abasinga abali single araisinga omwana ng'amulaga nti it is money that is more important. Ky'oba abaana abasinga bagenze mu bufumbo chasing money. Then some of them end up losing their lives. Some of them end up not getting what they want. Some of them go into the marriage nga anoonya ssente na ending up ng'agudde mu mukwano. Naye ng'ajjukira omuntu gw'ali naye n'omuntu oyo kyakirikinga mu bwongo bwe nti ono gwendi naye anoonyaako ssente. Okitegeera? So, aside the money, this man is not providing anything else for you.
he will go and look for the love elsewhere. Okitegeera? Kati gwe ojja kubonaabona ne laavu yo gy'oguddemu mu mukwano guno. Gwe yajja ng'okyesinga ki? Ng'okyesinga ssente. Kyakubiri, Doreen osobola okuyingira obufumbo kubanga nze nkubuulira ekifaananyi ekyo nakirabye kye wansindikidde. Abaana abawala abasinga, at least the majority I have seen, abayingidde mu relationships n'abasajja abakulu abakadde, old enough to be their parents, grandparents, baagala ssente. Yes, some bazifunye naye ate tebaziwangaazizza. Because they don't have. Why? You don't have the wisdom? knowledge. Omusajja ono yakola atya ssente ze. But because you are so good in whatever you do, this man ends up transferring almost everything he has into your names. Okitegeera? Kati gwe ekirungi ky'okolera omusajja ono kumumalako mirembe paka wava mu bulamu bw'ensi eno n'osigaza emmaali oba n'ofunayo kajjaaka akavubuka akato muzanyise emmaali y'omusajja. Okitegeera? Nkulayirira omusajja emmaali gy'akoledde emyaka tugambe emyaka nga 3-4. Yeah. This girl and her jack are going to squander this money spending bazimaleyo mu I think even 6 months ziba nnene. Okitegeera ekintu ekyo? Addeyo mu bwavu, addeyo anoonye omuntu omulala gw'agenda okukola okuhuukinga abbe. Okitegeera? Kyenva nkugamba nti kino ekintu kiddayo kufa abazadde. Kiki kyenkuze ndaga abaana bange? Kiki kyenkuze mbuulira abaana bange? Kubanga omwana Doreen, omwana akuziddwa, omwana abuuliriddwa, omwana ategekeddwa, abeera n'okutya mu mutima, abeera n'okuswala mu mutima. Eriyo omwana gw'oyinza okkeera ku makya n'ogamba nti kati weebala emirimu gy'onkoledde kankutereka akakadde ka transport. Nakugamba kaleke. Okitegeera? Because that child has been brought up satisfied with the little they have. And that child has been brought up nga bamulaga nti oluusi abantu abamu bakozesa ssente okukutwala mu nsobi. Okitegeera? Naye eriyo omwana akuziddwa nga talina kyatya ddodo. Abaana abo abagamba nze natalaafiya obawulira. Okitegeera? Nga talina kyatya. Doreen, I want to mention names. Are those the ones abakulanga they don't nga bazadde bawe tubabatekamu even that fear of God? Yes. I think so. Tatya Katonda n'essabo talitya. Okitegeera? Yeetya yekka. Kubanga eriyo abaana nze bendabako ku social media n'okugamba nze nange neetya what I'm capable of. Nange neetya. Yes. Yes. Doreen omwana gwe wakuza obulungi eriyo ebigambo abaana bye batya okwogera nti ne wabeera mu comment section nga teri amulaba ali ku ssimu ye ali yekka. Eriyo ekintu ky'atajja kwogera, eriyo ekintu ky'atajja kukola kubanga atya nti kati tugambe maama wange ayita kuki let's say ku TikTok n'agwa ku gundi eno ku page eno n'agwa ku message yange anaagamba atya. Be baana abaakuzibwa. Naye bw'osanga omuntu nga yeekulira muwawa aba talina kutya, ajja kukola buli kimu. Yes, some may succeed with the evil they do. Then some may be eaten up by their own evil. Na ending up ng'ali destroyed be baana b'owulira ng'afa n'agamba maama wanzita. Okitegeera? Maama wankola bubi. Maama singa wakola bwoti ne bwoti. Okitegeera? Naye nze byonna ntera ogamba ffe abazadde, let's go back to the drawing board. Ate by that tujja kusigala nga tusensitizing nga there could be that one person who will learn. Ajja kuyiga agamba mwana wange obusungu kambujje. Why do you think these single mothers are bitter? It's their men. They are men. Kakati. Then some men say, you people. Kasiko saying, especially babali bitter nnyo abava mu planned families. Yagambye. Abasinga obudokola n'abalala. N'agamba nti sometimes neerabira nti yerekera oba single mother. Bw'otuula wansi n'akunyumizaako n'omugamba mukwano. Musajja nga yali mugumiikiriza naye talina kyalaba.
So that bitterness ate ne bagichannelinga ne bagiteeka ku mwana. You know? Anti kakati olaba ebintu bingi ebireeta single motherhood. Nze sijja kugamba nti it's usually abava mu planned families abali bitter. Kubanga kati nze Doreen nyinza okugamba nti nze I will say nti nze I am from a planned family. Okay. Okitegeera? Yeah. And until I met my husband, I was once a single mother. Okitegeera? But I will say when I became a single mother, it was my choice because of someone's behavior. Nengamba nti nze sigenda genda maaso n'ebintu omuntu ono byakola ki? Byakola. Lwaki? Nze nkuze baŋŋamba nti omusajja abeera n'omukazi omu. Okitegeera? Nkuze ndaba kitange ayagala mukazi we. Okitegeera? Nkuze ndaba muzeeyi akola ne mukyala we. Naye gwe anzaddemu omwana bwe nkugamba nti tukole kino na kino ogamba tewali saagala kundagira. Okitegeera? Sikulagidde. I am reasoning with you, giving you an idea. Nti bwe kana akasente ke tufunye katukolemu kino. Okitegeera? Bwe idea gy'ompa ya kugenda mwanjenwa. Kunywa sente kukola ki? Kuzimalayo. Okitegeera? Kakati we kituuka nti kituuse ku ky'abakazi. Kati Dodo nze kankubule, I don't know about other women. But personally, I'll speak from my own perspective. Nze I do not sagala sinyumirwa kintu kya kugamba nti omusajja gwembeera naye ate alina omukazi omulala. These men should know nti nga nammwe bwe kibaluma nga muwulidde nti omukyalo owange alina omusajja omulala amudedeza. Naffe we kituluma. And these men should know that as they do not forgive a betrayal, we women do not forgive betrayals. For them, they take it like man, eh? Chidi okay. For me, when I come to it is not. It is not. We are all human. Though it we is are not. wired differently, but we are human. Nyinza okusirika naye nga sikusonyiye. Nensigala nga ndi naawe. Naye nga sikusonyiye. Okitegeera. A woman can live with a grudge for over 50 years, and I promise you she will pay you back. Yes. And she will pay you back. Nasigala nawe. Yes. Nakulabirira n'olwala nakulabirira nalabirira abaana bo ne bozadde walala nabo n'abafaako na buli kimu. But I promise you at one time X, she will pay you back when you least expect it. Kati nga mmwe we kibaluma naffe kikola ki? Kituluma. Naffe kituluma. Kati nze during time came nendaba nga sisobola. I was a kid. Yeah. Okitegeera? Nga ndaba sisobola kugenda mu maaso na bintu omuntu wange be yali akola. I decided we should do what? We should part ways. Okitegeera? Omuntu wange n'agenda ewa muzeeyi wange to talk to him. Yeah. Tata wange n'amugamba nti nze I'm her father. Gwoyina bazadde bo. Okitegeera? Omwana wange kyasalawo kyenjo okukola ki? Kyenjo okgenda nakyo. Bw'asalawo nti agenda maaso naawe, well and good. That will be her decision. Yes. We'll move with that. But since she's my child, I will advise accordingly. Okitegeera? Bw'asalawo nti kati we are done. That means we are done. That is it. Nze ngenda n'omwana wange kyakoze ki? Kyasazeewo. And that was my decision. I decided I am done. Okitegeera? Nga nkyali ndi ku campus first year. What? Okitegeera? Single mother go child. Yes. But then I am ruling out that thing of intiba planned kids. Be bali bitter. Okitegeera? Kubanga nze I remember my father helped me out. Nga akira kumacha nanvuga nantwala ku campus. Okitegeera? Nakwata omwana wange oba wakugenda mu kyalo kulima n'agenda naye nga buli kimu akipaakinze. Okitegeera? Ne bamala ne bakomawo olw'eggulo ne bankima ku university ne tugenda ewaka. N'akugamba leero yakoze bwati ne bwati ne bwati ne bwati. Yeetaaga kubeera bwati ne bwati ne bwati. Okitegeera? I wasn't bitter at all. Okitegeera? Ono omusajja namuta nga omutima gwange gumutadde ate ye nga takkiriza nti nakola ki? But what men should know, kati Dodo nze kankubulira ekintu kino. Omukazi wategeddeyo betrayal is not the day
she lets you off. She stays. Asigalawo. But she remains to heal. For abakazi abasinga nze omukazi asobola okusigala mu relationship naawe. Naye nga agisigaddemu for her own healing. Okitegeere asooka awone. Okitegeera bw'amala okuwona n'amanya nti omutima gwe nga gukutadde obwongo bwe nga busobola okulivinga without you, she will let go. And the time she lets go, you do not expect that she is going to let go. And then a lot of pressure. Yes. So I'm going to do whatever it takes. Until by the time she lets go, bw'olowooza yakusonyiwa ne love yo eri mu giya nambeemu. Okitegeera. And then she will let go. Wow. Kati nze I just decided enough is enough. Toyina gy'ontwala. Okitegeera. Taata wange aguze ettaka. Agambye nti ettaka eryo mulizimbeko. Nkugambye sente z'okola tutandike okuyiwa materials because I knew bwe tuyiwa materials taata ajja kutwongererako. But then you stand up as a man n'ogamba nti nze tebandagira kyakukola. Okitegeera. On top of that, every cat that passes by, ekusanyusa. Okitegeera. Kati nze mba ngenda kukolera ki? So I decided, yes, it is time I do what? I move on. Ngenda okumaliriza campus nga I am a happy single mother. Nze sibeerangako a sad single mother. I have never been a sad single mother. Ngenda okumaliriza okusoma nga nkola ku ssomero lya muzeeyi. Okitegeera? Nga I can take care of my son, but as I told you, nze muzeeyi wange yali ansupportinga. Nga he takes care of my son. Yeah. Omwana yalidde, omwana yakoze bwati ng'alinga omwana we. Okitegeera? I wasn't bitter at all. Actually, I wished him luck wherever he went because I wanted him so far away from me. How was the connection? Did he ever come back? No. Because for you left the door open? No, I didn't leave the door open. By the time we separated. Oh, by the time we separated. Yes. Because I didn't leave the door open. Kubanga waliwo issues. Omwana waffe bichi. There was that issue. Nti mpeyo omwana. But this is my child, Doreen. Byempisemu n'omwana wange nze mpimanyi. Your contribution to my child enjimanyi. Okitegeera. Ate naawe bw'otunula mu mutima gwo omanyi kye wa contributinga ku mwana oyo. So basically, technically, omwana ono wange ne family yange. Okitegeera. Kati, when you start claiming mbasikola ki, mbasitegeera. But time came. Omwana ono ng'awezezza like 15 years. I opened the door. Okay. Kubanga demand yali nene. Mwana waffe. Nga saagala mwana wange kumugamba exactly what happened between me and his father. Lwaki? Tebimukwatako. Tebimukwatako. I even told you about that talk. Yes. Omwana wange byali tebimukwatako. And I never at one time wanted to turn my child against his dad. Okay. Okitegeera? Lwakubanga ekyo kyali kirina kuva mu ye. Kati demand we yali ennene era I told my husband wendi naye. Ne mugamba nti kati omwana ono baagala agenda awummule. And he told me, muleke agende. Then I complained a little bit. Nangamba nedda. Leka omwana agende yevumbuulire. Alaba abantu be. Ye akole judgment. Ye. Okitegeera. Omuteka mbigambo babite Nedda. That's the mistake some women do. Yes. The wrong thing that we as women do is place all our fears, all our failures into our children. Okay. Now we turn these children into things naffe bye tutategeera. Omwana n'atuuka ng'ali bitter. Yes, ng'omwana ali bitter about the father and silently bitter. Nedda. And they are silently bitter with you, the mother. Yes. Omwana abeera awo nga babeera mu kisenge kyabwe ne bakunyumyako nti oyo maama ye yatulemesa taata.
Chakango, you thought you're protecting. Okitegeera gwe you think you're protecting. Naye omwana ono naye muntu ku lulwe. Muleka akole judgment eyiye. Yeesalireyo kyayagala. Okitegeera? Yes. Bw'akyuka eri n'alaba nga famire ye nnungi. Muwenga time agendeyo. Alabe. Yes. Ate muwe time abantu abo ababeeremu. Ategeere nti anti gundu ali bwati, anko gundu ali bwati, anti kubanga abaana bano b'ennaku zino kasita aweza 10 years. They can reason. They can reason. They have a lot of questions and yes, they are very, very inquisitive. Yeah, true. So I let mine go. They know what is good, what is bad. Era so we are talking nagamba kangende and he was there for a full holiday. And right now he can sit and tell you onali bwati. Conclusion saagala kuddayo. Kati ate ne bwa concluding ekyo. Yes. Ne bwa concluding ekyo nze songerezaako byange. No, because I don't know what tomorrow holds. Era omubuuza baakoze eki n'akunyumizaako byakunyumizaako n'ata ebirala n'abyesigaliza okitegeera kati n'ogamba owaaye Mukama yakola ki yamanyi okitegeera but bitterness, where does the bitterness come from? Nti okidde ku makya ozadde mu mwana wa munno okitegeera omwana oyo gw'ozaddemu oluusi omusanze asoma. You've made them school dropouts. Oh, yeah. Bazadde bakasente babadde bayiiyakayiiye okitegeera kakati bw'omufunisizza olubuto babadde good riddance okitegeera afunye omusajja akoze eki amututte kafiizi ke tubadde tumuwa katukawe mutoowe bw'ali yagala okweyongerayo omusajja we alikola ki alimwongerayo okusoma and then after like some time omuleseewo omanyi abasajja bano eriyo omusajja akufuna Doreen n'akuteeka in a situation where all your hopes are in this man. Yeah, there are those men. Bakwa false hopes. No, and then they make sure that they show you, they make sure one abakujja ko ne family ne friends. Yes. But now in this couple in a city olina yeye man. Then that hurt so true. That bitterness netandikira no bwati bwokeera ku makya n'omulekawo. Yeah. There is no way you're going to avoid that bitterness. Yeah. First of all, agenda kulabirira omwana we mu bugubi. Nkubiddeko Doreen ntaasako wano Doreen naye talina. Nkubiddeko Rose ntaasako wano naye talina. Nina okugenda mu katale. Nvudde mu nnyumba ey'emitwalo 5. Nina okunoonya ennyumba ey'emitwalo 8 oba 5 because that is what I can afford right now. Nina okugenda mu katale nyambeko bennyambyeko omwana wange afune ekyokulya omwana wange ayambale omwana wange nga sinnaba nakulowooza ku byakusoma. Kitegeera? Now that is what is causing the bitterness. N'owulira nti omukazi tayagala kutunula ku maaso ku taata w'omwana we. Omukazi tayagala kuwuliriza ku linnya lya taata w'omwana we. Omukazi tayagala mwana we alowooze ku taata we. And abamu ne bagamba lwaki omwana omulemesa n'okulaba omulemesa okulaba no kakati kankubuulire yes ayina okumanya ekika kye naye Doreen singa osobola okutuula n'abakazi abo be bagamba nti omwana ayina okumanya ekika kye n'owuliriza their stories you would say good riddance to bad omen. Basajja mmwe mubeere gye mubadde abakyala mubaleke bakuze eki bakuze abaana baabwe okitegeera kubanga these women go through a lot. Omukazi waayimirira n'agamba nti kati nyimiridde I can afford 2 meals a day ng'ayise mu bingi okitegeera ng'ayise mu bingi she will curse you, she will do this, she will do that naye nga gw'obimutuusizzaako okitegeera so it takes two to tango. Oyagala omwana gwe wanzaalamu recognizing si kyekyo be a father. What is being a father? Abasajja abamu balowooza nti being a father is donating a sperm
And that is it. So that my base. And giving a name. Oh, take my name. Omwana namuyingiza mu kika kyaffe kyekirala ky'oyagala. Omanyi kyekiri okubeera mu kika ky'abennanka. Okitegeera. Naye tomanyi omwana ono wakugamba erinnya mwesigwa. Kyaggwa. N'abaana balina mwesigwa kati kyaggwa. Okitegeera. Naye omwana ono yetaaga your care as a father. This child falls sick. Omwana asoma. Omwana ayambala. Emotionally, omwana ono yetaaga okubeera ne bond. True. Eya kitaawe. Gyatafunye ebbanga lyonna lye walekawo maama we. Very true. Okitegeera. Nti the misunderstandings gwe taata ze wafuna ne maama. Ate grudge wagiteeka ku baana. Abasajja abamu bagenda ne bareasoninga nti omukazi tanzikirizaako kulaba abaana, tanzikiriza bwakugaana okulaba abaana n'akugaana n'okubaweerera. Holiday muno nga basajja bagamba mwana abakazi abamu batusesa batusobera tebamanyi mbuno. Actually, now this is their mentality. I don't want to think about it. They actually relieving us like njagala kulaba abaana baleta mu holiday ngokama holiday namo bali tubalabirira okuva dde byatandika kati mu first season eno omwaka ogenda okutandika kompya kubanga holiday mpanvu oyagala abaana abamu ne bagamba sooka oweereze ssente abaana bakusindikira babasajja bagamba onyambe kasamba kusabye kyokka n'omubuuza nagamba oyogula tawe talabirira ate nga alina ssente afaayo naye kati holiday mbw ayagala abaana kati bona batekawo blockage. Then in that scenario golowooza kwa some men are like we are relieved kula kira era omwana wanatuukeyo mu 18 years ajja kutunoonya. They have that mentality. Berimba kati kankubuulire nze to me that is stupidity of the highest order. Omusajja yenna yimirira n'alowooza nti I have been relieved of my what? Of my responsibilities. That is stupidity of the highest order. Cause kanze kankubuulire Doreen. Bayibuli egamba nti kyosiga kyokungula. Okitegeera? Osize bukyayi ogenda bukungula. Abaana bano bakula balaba bannyaabwe bye bayitamu. Okitegeera? Time is going to come. Yes, you may be on your high horses right now. Oyina ssente, oli bulungi, okola kyoyagala, whatever. But the ladder that you're going to go through dropping down, your kids will be there watching. Ate kyolina okumanya nti abaana bano bakula. Ne wabanga tasomye, Doreen, God has a way of looking after these kids. Munange elevates them. Mukama ayina engeri gy'asitula abaana bano. Ate time etuuka, omwana watuukira ku top nga taata omusiru ali wansi. Ng'atandika kukolima. Omwana wange, omwana ow'entumbwe zange, alo wajjukira nti wantumbwe ze. Omwana ow'entumbwe zange, omwana ne bw'omugamba n'omutwalo ogumu omwana tasobola kuwa biki naye ye teyamugulira yadde ka underpanti. Yagaana. Omwana lava agenda kugijjawa. Doreen, abaana bano balaba. Abaana bategeera. Most parents forget, yes, bategeera. Tegeera. Abaana basirika busirisi. Yes. Ate nze kankubuulire abaana b'ennaku zino balwana entalo z'abannyaabwe. Nga balaba because they've been watching. Okitegeera. Omwana n'akugamba, omwana atula. You should watch most of the graduations these days. Abaana abo abasinga okukaaba ku graduations zaabwe. Mutuuze omubuuze story ye. Akugamba kimu nze nalaba maama wange ng'asitula ensawo y'akasooli. Nalaba maama wange ng'ayokya kasooli ku kkubo. Nalaba maama wange ng'ayokya gonja ku kkubo nsome. Nalaba maama wange ng'akola bw'ati. Naye taata wange ng'abeera muyenga mu goloofa. N'asirika. Nga tayinza kumpa yadde n'ekikumi n'ekimu. Okitegeera? Ate nze kankubulire Doreen. God has a way of changing things. Yeah. Nze ndowooza ne bakyala bannaffe bafuna ekyokuyiga. Cause oyinza okukeera ku makya n'otwala omukyala omwami wa Doreen. Okitegeera? Doreen omwami we nga balina abaana.
Okitegera gwe bw'otwala omwami wa Doreen n'otandika okwewana nze mbalaba kugundi ku TikTok nga beewana omusajja nze muyina it is okay omusajja gwamuyina naye kkiriza obwongo bwo bukubuulire nti omusajja ono alina obuvunaanyizibwa. Doreen nze nkyawa omukazi yenna ajja omusajja ku baana be. Nkyawa omukazi alemesa omusajja okulabirira abaana be. Lwaki? Omusajja oyo si gwe wamusookako. Okitegeera? Abaana abo ne waaba nga abazadde nga muli mwenna mu bufumbo. Omwana. Okitegeera? Omwana oyo tomanyi ngeri ki gy'agenda kuyamba abaana bo. Okitegeera? Ate Doreen kankule Katonda ono ali very funny. Abaana abo b'olemesa fees. Katonda bawa omukisa. Katonda bawa omukisa gwa family. Ne bakola ne baba nga tebaasoma. Okitegeera? Naye ng'ate kale nja kukubira bagezi okusinga gwe ababa baasoma. Katonda abagonnomolako amagezi amazaale nti bo buli we batuuka ne w'omugamba ntundira ekintu kino akitunda n'akijjamu ssente ate z'obadde tosuubira. Okitegeera? Gwe n'otuuka n'otandika okubonaabona n'ebyana byo ebyasoma nga bano be walemesa okusoma bali bulungi nnyo naye olw'empisa z'embi ze wali olesa ng'otutte taata w'abaana n'olemesa omusajja okuweerera abaana be. Abaana abo bagenda kulemererwa okuyamba abaana bo ate nga baganda baabwe. Kituufu. Because they remember how they were. Naye mbuuza mukazi munnange kiki kubanga omusajja ono si gwe omusooseeko. And Doreen, a rolling stone, Cather's no more. Okitegeera? Omusajja akedde ku makya n'alekawo mukazi w'omukulu n'ajja ewuwo n'alekawo owookubiri n'alekawo owookusatu. Bw'asobola okulekawo gwe owookusatu n'agenda ku wookuna n'owookutaano n'owoomukaaga. So it doesn't cost anything to be nice. Kwabo b'osanzeewo lwaki? You do not know what tomorrow holds. These things of flaunting omusajja nza muyina tebiyamba tewali alina muntu. Okitegeera? Tewali alina muntu kubanga bano abasajja beekyusiza mu kiti nga mbazi. Nnyo kati waliwo scenario bw'oyogerako ebyo era musajja nza muyina. I think I told you about it briefly. This chick was like teyabadde ku TikTok yabadde atugambagambinaga man. We were dating for some, let me say 5 years. We are okay. For some reason, you know, you're quite flaunting. But you forgot. But maybe in my head, I'm like, the woman finds out. Finally, of course, in the Zama suspecting, I tamani who eventually now I think to look social media. I think because either it was too much for the lady, I don't know, but packed things of the guy. Now we take up a boot. I'm going to go Muleko. So like I need some time. Whatever. Or not dagabash. Nature is just saying I'm a Doreen. 3 weeks. Put it up. Oh yeah. Put the WhatsApp. Put the one I call a Mr. Like at Wabade about the Margaret. Why with the Kunang? Nemufuna Muku. Put it down. Man, you know, like every morning you have to wake up and do breakfast. Then then you have to wait. Preparing his bath. I can't, but I feel like I want. Right now. Wakafuna silent treatments. Windo bange. Mu those 3 weeks. Windo bange emeka. Koze chinga twenyigira nganyiga bunyizi ngapira mukoyi. What has happened in that short time? Nayenze kankule Doreen. Eyo yesala jensabira. Buli side chick. Mbasabire sala. Katonda akeere ku makya. Omwami oyo amukuweemu. Ne wegibeera emyezi egi. Akugambe mukyala mukulu nyamba kime ekintu kyo. You do not know what those women go through with their husbands. That's why they say respect them. You do not know. You do not know. Omukyala okubeera mu maka Doreen. For 20 years. N'agumira omwami we.
Well, abakazi naffe tetuli batuukirivu. Okitegeera. Naye Doreen waliyo w'otuula n'ogamba naye kati kino ngumira kyaki. N'akola kino n'akola kino n'akola kino n'akola kiri. N'ogamba yeewange sirina kyakikolera. N'osigala ng'ofumba. Nga buli kimu okikola nga bw'olina okikola. Okikola, okiraba. N'atambula n'agenda ewa side chick. Amazeeyo nnaku 3-4. N'akomawo n'akugamba mbadde ku mulimu naye gwe okimanyi ate kati kankubuulire men nze mbabuulira ekituufu mwe muyinza okulowooza nti mubeera mutulimba but we know abakazi munnange baba bamanyi basirika busirisi basirika busirisi n'akutunuulira n'agamba owaaki yeewange Katonda gwe yakola ki ekyo katukibikkeko naye abakazi bakibikkako mu kasanduuku kali akajja okwebikkula with kali kwogambye nze mbagambye abakazi bano sirika waloga yangambye nti mukulukulu yagambye naye banyi wala kyendabye ate bano abasajja omukazi bwokola ekintu n'asirika yokakya n'asirika ntuuka nga mutya ngamba kale wakiri nvumaavu ngabe naye musajja ate ayinza okuba ng'akuvumye naye nga tokyusa I know kati yalozo you're always going to react. Yes. No mlagati by the way I'm not reacting this time. Ate okyuka ekiseera n'olaba nga you're becoming a nuisance. I know. Okitegeera nga yakumanyiira nti oyomba nnyo okay ng'era ajja yeetegese kanzireyo manyi agenda kunvuga kino na kino na kino na kino na kino twebake naye lwakomyewo n'osirika mbubatya nze nina mukwano gwange one time yavaawo nga bafiiriddwa jjajja omwami we n'amutwala bulungi n'amudropinga mu kyalo n'akomawo kati bwe yakomawo n'ayita kahenike kachikenike n'akaleeta ewaka mu nyumba yaabwe yes and a very prominent person akati omukazi laba akomawo nga tebamusuubira jjukira ebisumuluzo by'ennyumba obeera ne kopi zo nange mbeera n'ebyanga akola olujja lusanga kiki bano bali mu kisenge bali mu byabwe kiki bali mu kisenge bali mu byabwe ng'abatuukako ng'abatunuulira bw'ati mugyebale ng'ayingira bulungi wali mu closet ajjayo byajjayo ng'agenda anaabira mu kisenge ky'abaana nga yeeyalira mu kisenge ky'abaana nga yeebaka naye Doreen njagala nkubuulire sirabangako omusajja atala ng'enkoko egenda okubiika oli omusajja yatala ekiro ekyo buli mukwano gwa mukazi oyo yamukubira amasimu agasukka mu 5 yanyega yasirika omukazi yasirika Saidi Heni amaliriza ebibye bamugobye toyinza kubeeramu bakugoba and I wish mwabakazi nja kwogera nnyo ku kitiibwa like not to attack the side no, leave alone that kati gwe Saidi Heni bakukwanya mu bwongo obwo okitaddemu nti ogenda kutwala amaka ga main woman okitegeera okkiriza omusajja ono asitule obwereere bwo abutwale mu nnyumba ya mukazi munno ogende ku kitanda kyasulako ne mukazi munno weebake where have the brains gone where has the dignity gone it is not forgetting they give us this thing of like, they give us wings Doreen no you're the one Doreen omukazi eyeewa ekitiibwa a woman who values herself will not accept such a thing nti omukutu omutute mu nnyumba ya munne mu kitanda kye she will not accept okitegeera bwe buno obukazi obwakula muwawa obulinga zimaaya obubuukirabuukira buli omu okitegeera ate kyova olaba nti babukozesa buli musajja akakwatako akakozesa she's jumping from one woman's bed to another because at the end of the day ekikulaga nti you have no value omusajja immediately we yalaba mukazi we bye baali bakola byakomaawo n'amugamba fuluma yayambalira bweru okitegeera fuluma naye yakuleese mu ebebisha I have you okitegeera naye ekikulaga nti tolina kyoli mu bulamu bw'omusajja oyo bamufulumya
yambalira bweru kati neno story baana ba mukyala be bagituwa okitegeera n'okumuzaayo tebamuzaayo they didn't even give her transport she had to use her own bw'abanga yaziyina bw'aba teyaziyina yatambula naye nga lwaki weeweebuula paka ekyo okitegeera omuwala kye yakola that night yasula mu baana ng'asuubira nti munnange sejjaaka agenda kusula n'omuntu we mu kisenge kyabwe okitegeera after 2 days n'agaana yakwata bulungi nadda mu kisenge nga talina kyanyaze yadde mech Doreen omusajja ng'ajja mangu naye yatugamba nga buli lunaku omusajja akwata gundize andizize ng'asula mu zisukka 10 ng'amanyi ono omukazi okusirika ekiddako agenda kunsalako obunanka ng'atya osobola but then men namwe ngazize ku saidi yammwe why put yourself through all that trauma that jogo okitegeera you have a good woman with you oh yes tukimanyi nti abasajja you play around but why play around in her home mutale walala Airbnb zajja okitegeera kwata akanyonyiko funawo akapangisiriza bw'oba okakooye wamanyi I know right but not kusiba maka kitegeera naye nze njagala naye omusajja n'agamba tugenda bakabina bengendo kimana n'osigala mu motoka nayingira mu gate just that omukazi ade nawe n'osigala mu motoka ze kinange bakinyamako n'engamba okukuvuga Doreen okukutuusa ku gate y'omukazi why would you do that bukanywa n'ekimengoye zange tugende nawe n'otula muli n'odda ku ssimu Doreen mu bulamu ky'osiga ky'okungula mwana muwala naawe Katonda bw'ali kuyamba n'ofuna amaka nga bw'owalampya amaka g'abano naawe ogenda kufuna akanyonyi akagenda okuwalampa akako ate akawalampa agago kagenda kufuukira akayinja mu ngatto nze nkubuulira okitegeera naye this friend of ours time came atukubira ffenna amasimu we were 5 natugamba ngenda that was after incident eyo yaliwo mu 2010 kati mu 2022 kyekugamba nti abakazi tebakola ki tebeerabira ate tebasonyiwa nga omwana muwala azimbye amaka ge omwami tamanyi ekitegeera akoze ebintu bye byonna anti wasalawo okukola bibyo naye in the meantime she has been a very good wife to him natukubira amasimu natugamba agenda tungana te kati leero akoze eki ndi tewali tewali but I'm tired some people don't believe it like a very good home nti bwe nkutwalayo Doreen wekutwalayo tunula bwose n'ogamba nti why didn't she abali eno abatannaba kuyingirayo eyo boogeza butono nga nvaka mu makaago eyo kalina ng'agirekera nsigalayo ne beerabira she left and she's very happy abaana be bakuze last born ali ku university kati amaliriza next year so packing out ng'abaana bamaze okukula abakazi batuula olw'abaana abakazi ne bagubira embeera olw'abaana naye nga planize mu yes ate atuula n'abaana be n'abagamba kino na kino na kino na kino zino ze pulaani zange era ojja kusanga ng'abaana abo bwe batandika okukola be bayamba ku maama waabwe ku pulaani zaabwe ez'ebbali okiraba kaakati the man takyakwana yabivaako ebyokukwana obulamu bwali bwatereera nga yalekera awo era kati akukubira essimu n'akugamba gundi ki ekyamutwala yeerabidde ebintu yamugamba yavaawo ng'agenze mu tawuni naye yali asomba ebintu byempolampola teyasomba fridge nti oba asombye kuuka oba asombye kinedda ngoyeze
mpola n'atwala ebintu bye mpola. The day she left yavaawo nga agenze mu town okukola paka kati taddangayo. Naye kati jjukira kati omwami ali in his late 50s. Where he needs company more, like where he needs someone who understands him. Kati ate nze kambabulire mu abasajja tolaba nti bubuukabuuka n'ofuna akanyonyi n'ofuna kali akanyonyi omanyira mukazi wo. Naye time etuuka waliwo omusajja emyaka gy'atuukako nga yeetaaga omukazi amutegeera. Kano akanyonyi tekagenda kutegeera, kategeera ssente. Okagala ssente. Okitegeera waliwo omuyimbi yategese ekivulu mpa ssente, ku Serena waliwo kino mpa ssente, neetaaga engoye mpa ssente. Ye kyamanyi. Ono mukazi wo amanyi kyakuzimba waka. Lye ettaka twali tuyina oddigula. Ennyumba zaffe ez'egindi abapangisa tebakyakola ki, tebakyasasula. That is bano abakazi be muwangadde nabo kye balina. Obunyonyi bwammwe obwo kye butakola ki, kye butasobola. Kati nze natunuulidde omusajja oli era nkyamutunuulira. I feel sorry for him kubanga nze obwongo bwange buŋŋamba. Akubira ani? Omukyala okugezaako nti bannange mami. Ng'omukyala akwata eki? Esimu. Nenda gwe Doreen kati kankubuulire. Gwe Doreen tomanyi mukazi akooye. Eneweya. Omukazi bw'akoowa aba akooye. Nkitegeera. Aba akooye. And omukazi bw'akoowa agenda okukuviira nga she has planned out everything. True. Everything. Tolaba abasajja bano nti balowooza nti bagezi. Temuli. Tobeeranga na mukazi akusiriikirira ng'okoze ebitagasa n'olowooza nti wamuwangudde. Tomanya kijja. Nze ntunuulira gayo oli Doreen. I know. Alina ebirwadde by'ebisukaali, bi-pressure. Nze mutunuulira era nagamba mukwano gwange gayo ajja kufa. Nangamba n'ekyo nakyetegekera naye sibadde ekimi. By the depression will freak him. Do you know why? Beba bafiira bugudde mu kitanda. Ng'ovanga ku kintu Doreen omuntu okola ekintu nga tokisuubira waakiri muyombe kati anobe. Ne wabikola dda tokyabi ate munange most men don't remember. Kyenkugambye nti ffe abakazi tulina akasanduuku akatereka buli kye batukola. Mbw akasanduuku. Nkubuulira mazima nti yes, it may appear as if I have forgiven, but I haven't forgotten and I will never forget. Mukitegeera? So ebintu ebimu basajja baffe nga mubikola mulowoozeemu ku bintu bye mukola, ate naffe abakazi nga tukola bye tukola tulowoozeemu. Kitegeera? Kubanga buli gwokola ekibi muntu. Okutta omwana wa munno avudde ewaabwe aze nti kaŋŋende neegatte ne munnange tukole amaka twezimbe tubeere n'essanyu. Lwaki oba omulumya? Lwaki oba ogaana okumufaako? Kitegeera? Doreen abasajja abamu nakeera ku makya n'agamba nze omukazi owange saagala akole. Yakusanga okola. Olina akasenteko. Mukazi owange nja kusobola omulabirira. Mbumbula basakana bebeera consistent. Namana alekera kuwa. Consistent na munagaani. Bagamanyi okubagamba nti ngenda musasula omusaala. Omwezi gwabadde ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna n'akubuuza nga ngula emmere awaka. Emmere enjigula engoye z'oyambala nze nzigula kati ssente oyagala zaaki. Ng'olyoka otandika okunoonyeza ekizigo maada nga toziraba. Nosiiwuka kyababa ng'olyoka otandika okunoonyeza enviiri nga tokola kyaba. Kati nze njagala mbabuulire basajja mmwe awo obusungu we butandikira. Gw'olowooza omugulira emmere ayina ebyetaago bye ng'omukazi. Tegeeza bano abasajja be bagamba naye lwaki abakazi beewaka abamu tebeefaako? Kumba abamu tomulekera sente z'otaddewo naye alina okutetenkanya. Omusajja akeera ku makya Doreen. Omukazi amulekedde ennusu 10,000 5 z'alina okubajetingirako. Anakusibadde akabiri. Agenda kukola ddi? Agenda kwefaako ddi? Okitegeera? Kati ate bw'akeera ku makya n'agamba nti kati waayi kanjiyeeyo awalala. N'olyoka otandika okumulaalaasa omukazi malaaya, omukazi mulaaya. Naye wamufaako. Did you try to care? Right. You never cared. Okitegeera? You're right. Bannange twebeereremu. Kati my last question. Nga tumaliza like
I think I asked you about it. What you get in passing. I feel like men these days are actually taking a backseat when it comes to committing that bit committing ya marriage. Why do you think they're taking they don't want to get married? What happened? Tebagala buvunanyizibwa. Tebagala buvunanyizibwa. Okay, I know they always say, marriage, first of all, they always say that. If I were pressuring, okay. So not call for just. So now, point blank. Tebagala marriage. Whether it's an open situation, probably it's not long distance, but we don't stay together all the time. For them, they feel like that works more than committing. Ekitokera ddala Doreen. Abasaja bonoonese. Abasajja abategeera ebintu by'amaka bagenda baggwamu. Kakati abasajja abasinga batunuulira obufumbo ng'obuvunaanyizibwa. Na prison. Ekitegeera. Mpasa omukazi ono nina okulabirira amaka, abaana azadde abaana, ate alina baganda be, ate maama we, ate ki, abibalaabalamu n'akuba ekibalo ku calculator. N'alabanga tajja kubisobola. Ne bw'aba ng'amalako. Men are selfish sometimes. Not most times. Ate nebaayo bali agamba nti bwe neekomiitinga n'empeta eno basigenda kubanga neetadde mu kkomera. Kibayita prison n'agamba naye kati wano I am free. Nsobola okwagala Rose, njagale Doreen, njagale gundi, bonna nga bange. Nga teri aŋŋambako. Naye bwe nnaamutwala mu kyaki ne mmuwasa empeta ajja kutandika okuŋŋamba. I am the legal wife. Ate n'ekirala nze kankubulire Doreen bakazi bannange abali ekyo. Stop demanding for weddings. That's the mistake we are doing. Stop. That's First of all, that is why omusajja ajja n'akuteekako empeta Doreen. Yes, I have given you the ring, but you don't have me. Okitegeera? N'akusibira awo Doreen, tolina kyozzaako. Empeta eno. Jukira, divorce zammwe ez'e Uganda si nnyangu. Okitegeera? Linda, nze Doreen njagala nnyo omusajja afrontinga ekintu. Omusajja ŋŋambe nti kati mbadde naawe ebbanga tugende ndabe ku bakadde. Ye nga yakyagala naye nga siggwa nga sinze nkitaddeko ne wemba nga nkyagala nga sinze nkyogeddeko. Okitegeera nti mbadde naawe ebbanga kati tugende twanjule. Okitegeera mbadde naawe ebbanga kati kankugatte aba akyagala. Naye omusajja gwe bakase nti kaakati nze bw'otangatta ate bazadde bange Christians nnyo tubeera tubayisizaamu amaaso bere. Omusajja ajja kukugatta ojja kusiiwuukira mu nnyumba y'omusajja oveeko n'enfu. Era kituufu. Nga tasibwavu bwe bukuluma birowoozo nga nti he's absent. Okitegeera? True. Yakuwa kye wali oyagala bwe wali ofa kimu mbaga kati onjagaza ki? Okitegeera? Akuleka awo ng'oli angaazi. Leka omusajja akwagale. That's why they say mbumala w'ennaku zino bana alina musajja. That guy was like 35 and above n'agamba man ekingana n'okwata ennaku wakafuna omukwanyi first day. N'akunyumiza nga you have to come see my parents. Wedding? Kama bannange. Tugenda kwedukira simanyi oba wedding tunaatuukayo. Maybe tunatuka. I think it's competition. Desperation and competition. True. Because of women's desperation, because of the desperation of girls, mpulira emyaka gindeseewo, mpulira leero nnyina okufumbirwa, guno omwaka era bwe gunampitako nga sifumbiddwa, era nze sigenda kufuna musajja. Who says that? Okitegeera? Ne baagala okupushinga abaana b'abendi. Nze Doreen nina omutabani. No woman, no girl is going to push my son into marriage. He's not ready. I love that. Okitegeera? Lwaki? Just for kana kamukamu and you're like, what is that? It's because they are pushed into
things they are not ready for. Abavubuka kati bakola ebintu okusanyusa abaana abawala naye nga si bye baagala. Ono omuwala omusiru lwakubanga alabye mukwano gwe yakoze embaga ya bukadde 5 nze nange okitegeera n'afunisa omwana omulenzi looni gwomanyi bye nayitamu nga nkuza omwana wange omanyi bye nayitamu nga muweerera kati gwojje mbu nno nze kubanga gundi sister wange mbawe yamukolera embaga ya bukadde 10 kakati ffe tulina kukola ya bukadde 2 ku ddiimu ki bukadde 2 omwana wange bafunyemu ploti z'amataka mmeka omukazi atayina magezi era nze nagamba mutabani wange ebya relationship gwe kwana naye bw'otuuka nti ntuuse commitment awo taata ojja kunzikiriza nja kubiyingiramu akatono si nnyo naye akatono okitegeera Doreen abaana abawala bavuga abaana abalenzi speed so tubatiisa olabye akoze wedding ey'obukadde 10 okitegeera kati waliyo families Doreen nti bwenkeera ku makya okugamba nti nsonda mbaga ekyamazima nyinza okuvaawo n'obukadde 4 mu lunaku olwo nga tebitagana contribution at all like nti tewali mulala ayingiddewo naye just family kakati ono najjaaka lwakubanga alabye mukwano gwe bamukoledde embaga ya bukadde 4 ng'aleeta katabani ka gundi nange njagala kino nange njagala kino nange njagala kyokka ng'ekyamazima she doesn't even love you mu mutima gwe ayagala kulaga nsi nti gundi kye yakola I can do better lwaki omanyira omwana wa munno okutuuka ku ekyo nze nkubulira era bamaama tuveeyo tutaasa abaana baffe abalenzi babanyigiriza sincerely speaking kubanga buno obwana buba bulowooza nti anjagala nnyo alina okukola buli kyenkola buli kyenjagala but that is not the way. There is a life after that wedding. Yes, true. Mugenda kumaliriza wedding omwana wa munna ali mu mabanja Doreen nze nina omuntu gwe mmanyi ba wedding mu 2012 paka kati akyasasula ki mabanja ga mbaga okitegeera nga buli omu yamutuukako musajja bwatu n'akola payment plan naye nga n'omukazi gwe yawasa baayawukana buli omu n'akwata ne beetalaka ntegeera bitterness weba tegeera why abasinga tebakyayagala kati lwaki mukyayisa abaana baffe abalenze emikolo leka omwana ajja akukwane leka omwana alabe amagezi go okitegeera leka omwana alabe wa gye mugenda kubanga within this courtship omwana wategeera Doreen nti Doreen ono alina amagezi Doreen ono asobola okungattako Doreen ono ne bw'aba nga takola ne bw'aba nga talina ssente naye ebigambo Doreen byayogera binnyongerako okitegeera Doreen bukyanga musanga luli nanywanga crate ya bia naye kati nnywa ecupa za bia 10 n'enzira ewaka sente ziri ezisigadde n'enzisevinga okitegeera omwana n'amanya nti omwana ono Doreen mbadde naye emyaka kati egi 3 Doreen agwana okuwasa naye buno bumaanyuuka bulinga kongola mabeere wekakutte ku mwana wo bwe kati pu tekamuta nekamuwa stress nekalyoka kamuwa stress ate twagira bano basenga bammwe abali ku TikTok bw'oba wafunye omulenzi gw'oyagala jangu nze mukukolereko mujja kuloga owange nja kuloga abammwe baliddayo nga bazunza ebite omwana wange nze mukuzizza okitegeera nze mmanyi gyenvidde jangu mukufunzize oyagala mbaga jangu mukukolereko akuwase embaga atandike muzonto waza baana baani mwe mulowooza abazadde bo batudde okitegeera bawala mmwe mugende mukole bawala mmwe mufune ku magezi ate bazadde bannange tuzadde abaana abawala tuzadde abaana abalenzi mwagalize mukole ki mufune tonyigiriza mwana wo muwala ku mwana wa munno mulenzi lwakubanga owulidde nti they are in a relationship leka beevuge nga abaana abato bwekiba nga kikoze kikole bwekiba nga kiganye nawe waliko mu relationships ne zigaana wagamba nti tujja vaisigala yutunomulemerako family nungi kalemereko ate gwabagamba ekyeddogo kiri abasinga ne bayomba nekatambula ne bakkiriza nentegera abo bali ku social media babawabya
anti kankubuulire Kuteekamu eddoga bano basenga bammwe nti omusajja bw'oba omwagala nnyo muteremu simanyi goonya simanyi akola ki mugenda akagonya whatever that is. I know. Bazadde bannange wamma abazaala abaana bammwe abalenzi mufube nnyo okulaba nga abaana bammwe abalenzi mubasabira baleme kugwa ku bizeezengere by'abakazi because you feel you're not worth. Omukazi yenna ddira omusajja nti amukolera simanyi goonya simanyi biki you're not worth. Okitegeera you don't know your worth. That is why oyagala omuntu oyo abeere under your spell. Under your spell. Okitegeera because you're not enough. You yourself are not okwegamba naawe kenyini teweematira. You're not enough. You're not enough. Kakati oyagala onyigiriza omwana w'abendi omufuula ekitagasa. No sense. Hello, Mrs. West, kwa mzimu. Nkubuulire. Unless anakuongerako but yeah. Jamu komya olala nayo lemwa nonsense indeed. You're the reason. Batuleke men don't want to kuwasa as you. Okitegeera. Mugwerogerako. Namwesibirako. Yeesibira ku mwana w'abendi ate n'amala n'amulekawo kati oyo gwe beesibirako agenda kwagala ddi omulala. Okitegeera tomwagala. Nze mbabuulira bazadde bannange mufe ku baana bammwe abalenzi. The vultures are out there to get your boys. It's worse these days. Okitegeera kati gwe omuzadde bw'oba tofuddeyo ku mwana wo teri agenda mufaako. Ojja musangawo ng'azungira mu korido za buli bbaala naye nga nekyayagala naye nga takimanyi lwakubanga oli yamwesibirako. Tuveeko nammwe tuyize leero mukambwe agezako ku boy child ne mutyaba n'asmiling ngenda agamba omukoledde. Bye guys, until next time. Bye bye.